abali n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa MC Loy ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumira amawulire. Bakakensa baleete essuubi mu mawanga batetenka nnyo okulaba ng'ebizibu tubivunuka okuba ku baana be ku nguudo abakola radio mu scrap okutuuka ku bayizi b'amatendekero abakola emmotoka ezikozesa amasannyalaze. Bwe wekkiririzaamu teri kitasoboka. Sabbiiti ewedde waliyo omukolo gwa Make Fair Africa. Olukiiko olwatuula mu kibuga Lagos e Nigeria. Bano abawala abana omukolo bagwetisse mu kugonjoola ensonga z'amasannyalaze ne bayiiya enkola esoboka okufuna amasannyalaze. Beewuunyisa buli omu olwagana amasannyalaze. Eno generator yaabwe ekozesa amaanyi agava mu musulo ng'era yandibisanya ne umeme ku luno. Tebereza omusulo guteekebwa mu kye bayita electrolytic cell okusengejjebwamu gas ayitibwa hydrogen. Entuyo nazo ziggyibwamu nga ziyita mu kasengejja akalala. Bwatyo nno hydrogen wayolekera mu generator. Ako ke kakodyo akeewuunyisa buli omu eyakiika. Bano abawala oba kino ekirowoozo baakijjawa nga tebalina digiri yadde PhD. Naye basobola. Ago ge maanyi g'omwoyo gw'okwekkiririzaamu. Olulala ng'ogenda mu kaabuyonjo jjukira nti kyandikuyamba okukola amasannyalaze go. Ago ge maanyi g'omwoyo gw'okwekkiririzaamu. Enjovu ya Kenya emanyiddwa nga Sato yattiddwa abayizi abamenyi b'amateeka olw'amasanga gaayo. Yattiddwa busaale obwabaddeko obutwa mu Tsavo National Park. Eno enjovu ey'emyaka 45 ebadde ntutumufu nnyo mu balambuzi mu Tsavo National Park. Yabadde yanjawulo ku njovu endala olw'amasanga gaayo gannantalabikalabika. Amasanga gano gaali gakoona ku ttaka nga n'obeera mu bbanga mu nnyonyi tekulema kwawula. Abakuumi b'ensolo bagisanzeeko ebituli ebinene ddala ekiraga nti yatulugunyiziddwa nnyo nnyini ddala. Sato yattibwa obusaale bw'obutwa obw'abayizi abamenyi b'amateeka olw'ebbula ly'amasanga mu nsi z'ebunaayira. Okutunda amasanga g'amagendo okweyongedde ensangi zino okuviira ddala mu mwaka 2007. Mu Africa enjovu emitwalo 3 gye gittibwa buli mwaka. Kyannaku okulangirira nti Ssaabayovu Sato takyaliwo. Obulamu bw'enjovu mu Africa bwa kkokonyo. Kyennyamiza nti enjovu zaffe ezandisaanawo. Ensolo z'omu nsiko kye kitiibwa n'obugagga bw'eggwanga zisikiriza abalambuzi ne bajja okulambula. Ebyobulambuzi bijja kudobonkana enjovu zonna we zinattibwa ne zitwalibwa e China. Amakuumiro ga kuno ag'ebisolo gajjudde ensolo naye abatta ensolo mu bumenyi bw'amateeka beekolera nsimbi. Kino kiteeka ensolo zaffe ku bunkenke n'okutwonoonera obulamu bw'omu maaso. Ffenna tukwatire wamu tukuume obutonde n'ensolo tuyambe abazzukulu baffe okulaba ku njovu so si kuzirabiranga ku mutimbagano na TV wokka. Ng'ofulumye Kampala waliyo obulamu obulala. Sabbiiti ejja kyakutokota nga si kisaanikira ejjinja. Omwoleso gw'ebyobulimi n'ebyettunzi ogwa buli mwaka gujja kwetabibwamu abalimi ne bakakensa abakola ebyewuunyisa. Kino kye kimu ku bikujjuko eby'amaanyi mu Uganda ng'era kyakuggumbya okumala sabbiiti nnamba. Amasomero nago galeeta abayizi okulambula. N'abantu abakulu nabo bajja okubangulwa. Guno gwe mukisa gwo okugenda ejjinja n'emikwano gyo n'ab'eŋŋanda. Era wajja kubaayo ebisanyusa okuva ku mizannyo, emmere, abayimbi n'ebirala bingi. Guno gujja kuba mukolo gwa byewuunyo ng'era gwe mukisa gw'abakakensa okulagawo kye balinawo okwongera ku byamaguzi n'okulwanisa obwavu. Mu guno omwaka guno omukolo gwategekeddwa ng'ekijjukizo mu nsi yonna ng'era gy'emyaka 10 okujjukira jjajja w'abalimi eyatandikawo ekitongole ekimanyiddwa nga Agriculture Green Revolution. Era w'oba osobola sabbiiti eno genda ejjinja ku nsibuko y'omugga Kiyira oveeyo n'akamwenyumwenyo era ng'onyumiddwa. Ng'omupiira gw'ensi yonna gukyagenda mu maaso katufune Survivor n'amawulire g'ebyemizannyo. Tukomyewo n'ekikopo ky'ensi ekyakapiira nga tweyongera okutunuulira Africa ne bye yatwala. Ekikopo kya 1982 mu Spain kyali kyakwesiba 2. Algeria yawangula emirundi 2 naye neevaako kubanga Bugirimani ne Austria beekobaana okugijjako. Cameroon yaddayo eka nga tebagikubyemu golo yaabwe gye baasaliriza yandibayisizaamu. Morocco mu 1986 be Bafirika abasooka okutuuka ku basembe 16. 1990 Cameroon ne Thomas Nkono be Bafirika abasooka okutuuka ku quarter final. Mu 1994 Nigeria yajja bayita mu kibinja ekisooka mu maanyi ng'abasajja. Ku myaka 42 Roger Miller n'akomawo n'afuuka nnamukadde akyasinze okuteeba mu kikopo kino. 1998 ne bongerako amawanga ne gawera 32 okuva ku 24. Africa ne bagiwa ebifo 5 okuva ku 3. Tunaddamu nate mwekuume nga muli balamu. Oyo abadde Survivor n'amawulire g'ebyemizannyo. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma.
atulondirira amawulire amalala gokya nsigadde nze MC Loy ne ladies like ago ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka street ge mawulire goberera engoma 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 goberera engoma